Otugambye nti ebyokulya temwakuta temwakola kikakati okusoma ko mwakola muti. Okusoma nako tekwali kwangu naye nga twasoma era nzijukira nti twavanga waka abaana ffenna tugenda ku masomero twasomeranga busuubizi ne Namukozi naye bwe twagendanga nga tukyatwala emmere twatwalanga emmere baatufumbiranga muwogo baatufumbiranga lumonde naddala nze wasenga gye nnavanga nga ne lumonde bamukalirirako gwe naatwala ku ssomero nolwekyo nagendanga ne lumonde wange ate nga lumonde amasomero segaali malungi nnyo mu biseera ebyo nga lumonde oyinza n'omukwekako mu nsiko n'otojja naye ku ssomero saa tutuuka omukaaga then olyoka ogenda n'omugira ki n'omugjayo kubanga era tebakukkirizanga kuyingira na lumonde mu bibiina nolwekyo ebyo twabiryanga ebifaanana bwe bityo twagattangako obuugi bwe twanywanga ku masomero twagattangako ebijanjalo bwe twalyanga ku ssomero ebintu ebifaanana bityo kagamba nga ova ku ssomero newankubadde tulidde nnyo naye tulisinga olubuto mulimu akantu nolyoka oddeeka eka tewaalingawo mmere gye batereka anti nga muli bangi ate balina gye banaatereka nolwekyo nga mugenda ku luzzi nga musomba mazzi agente nga musomba amazzi aganaakola bamaama ge banaanaaba nga musomba amazzi aganaakola mu ffumbiro. Nkubamu akafaananyi mu ssomero erimu mwalimu abooluganda bameka? Waliwo omwaka ogumu lwe twabeeramu abooluganda 14 naye nga tuli mu bibiina eby'enjawulo era ndowooza mu mwaka ogwo mwe twakolera ekibiina eky'omukaaga nga tuli abooluganda 3 ffenna tuli mu kibiina kyekimu ekyali ekirungi kyokka ate ekyali ekibi kubanga walina okukola ennyo olabe ng'osinga bati banno era nze ndowooza ndi bwe twakolere eky'omukaaga ekyo Katonda nambeera nensukulumakako ku balala nga siri ku gundi yaabwe era abala ne babeera bubi nnyo ne baboogerera ebigambo bingi nnyo mugenda kubeera bapakasi b'oyo n'ebifaanana bwe bityo neebaza Katonda tebabeera bapakasi bange naye nabo baddamu mu kibiina ne basoma ate ne bayita edda bakkirizanga abaana okuddamu oba oliawo yenkola ndowooza gavumenti eno gyereeta. Okusoma kwange natandikira mu Busuubizi Demonstration School natandikira edda ze baayitanga sub-grade we namala sub-grade ne ngenda mu primary 1 Katonda yannyamba nti omutwe gwali gutoola n'ensoma natuuka mu primary 6 era ebusuubizi natutambula nno mayiro nga 6 okuva awaka netuyita ne mu kibira era ekibira ekyo kyatutiisanga nnyo nga kirimu n'omugga obuggagga nga weegendereza ne ku nkoma kwoyita si kulwanga ogwamu bwe namala ekibiina eky'omukaaga ne ndowooza nti nsobola okufuna mu ssomero nga Ndejje secondary school bwe nagendayo ne batampa ne banteeka ku be bayita waiting list simanyi nange lwaki banteeka ku waiting list kuba ndowooza oba olya ne grade zange zalinza okuba nga tezaali nnungi kubanga twakolanga ebibuuzo 2 nga bebakugradingirako akati nenziramu nengenda Ennaama Demonstration School DAS District Administration School nenziramu kati ne P7 yali etandise nga P6 tokyakola bibuuzo bya P6 nga ogenda mu gyali badde junior 1 ne junior 2 nolwekyo nze nasobola okukola junior 1 era junior 2 mwe baafeezingira kakati bwe twavaayo ne ndowooza nti nsobola okugenda n'ensoma koose endala naye ne bangamba agenda osome secondary school nenfuna omukisa ogwo kubanga si buli mwana yafuna omukisa gw'okusoma mu secondary school ewaffe ennaku zino era nagenda Mityana secondary school nzijukira mukwano gwange omukulu w'essomero bamuyitanga Edward Kawere omugenzi Edward Kawere yali headmaster bwe nasoma senior 1 senior 2 senior 3 nendowooza nti oba ndekeraawo kubanga ne baganda bange abamu baayagala bajje bambe bongereko okusoma naye tekyasoboka akati bwe namala yandibadde nga senior 4
nendowooza nti sikyasobola kugenda kuhaya kubanga kitange ensimbi tazigira ati taziina. Nennoonya omulimu olimba ku myaka egyo emiteddala. Myaka egyo nennoonya omulimu ogwasooka nakukola mu tea estate ng'ayamba ku bana abanoga amajaani. Bishop, olwo otuuse mu secondary sente ziweddewo? Sente nga ziweddewo kubanga olwo abaana twali abagenda mu secondary batandise okuwera ate nga ne taata ne wajja olwo kubanga yali atandise okuva ku byokulima n'atandika okusuubula. Yali musuubuzi wa nte, yali musuubuzi wa mmwanyi, yali musuubuzi w'ebirime ebifaanana bwe bityo, ng'ensimbi si zennyingi. So nno munnange ne ze bawanga mu secondary school nazo sizaali ki tezaali nnyingi ziri awo bw'ogeraageranya n'omulembe guno. Akati bwe namala senior 4 olwo nga omaze senior 4 maama obulamu bwo talina kya contribute nzo n'akamu n'akeddagala. Era okuva ku myezi 6 giri senga nali ntegeera ndowooza gye nali nkomyeko okulaba ku maama n'addamu okumulaba nga mpezezza emyaka 14 n'ekitundu. Ate era namala nakubuuliriza kubanga bannanga bano babagamba nga maama gundi. Akati ne mbuuza maama wange aluwa? Akati nga taliiwo. N'okusoma lwandagire nagadya maama wo ali Gindi ku kyalo gundi. Kakati nno n'okusaba okugenda kulaba maama nakyo tekyali kyangu. Sigamba nti taata yali mukambwe, sigamba nti senga yali mukambwe, naye nga takukkiriza. Bishop mu kitundu kyaffe ekisoose ategeezezza nti yakula na maama we era yamulekawo nga wa myezi 6 gwe yakatweyungako oyinza okuba nga obadde toliiwo ng'otusanze. Yamulekawo wa myezi 6 naye n'atutegeeza nti ng'akuzeekuzeemu yafuba nnyo okunoonyereza maama we yaani. Buli omu ng'awulira bagamba maama Sumaiya, maama Mudigosi, maama Deo, naye nze maama owange maama Kisekka aliwa. Bishop, taata anyiize tayagala ogenda olabe maama, wakola otya olwo? Tekyali kyangu kubanga ndowooza abaana bwe twagendanga okulaba maama baffe abataabeeranga mu maka nga bamaama batandika okunonooza kano nakali, laba bakumwedde kyenyi, laba simanyi bifaanana, laba enjala bwe zifaanana n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Oba oli tonaaba na kutukula, laba ekko, ebintu ebifaanana bwe bityo. Ndowooza bye baali beewalanga ne bagamba nti bitu tubyagala n'olwekyo togendayo. Nze okugendayo omu ku kizibwe wange yantwala n'agamba jangu nkulage maama wo gy'ali. Ne ŋŋendayo ne nsiibayo ne nsanyuka. Nali sina bibuuzo bingi kumubuuza nti maama lwaki wava ewa taata kubanga era nali sina kikola kubanga yali wa taata ate mulala gwe yali afumbiddwa kati namubuuza atya nti lwaki wava ewa taata. Nolwekyo ekyo saakinyega naye yampa ebintu nendya tulya ennaanasi ne tulya buli kimu ne tulya enswa nebifaanawo bityo ne wansibira n'ebinyeebwa ebisiike bye nnaagenda nabyo eka. Nolwekyo era bwe nagenda nabyo eka saabiraga sengange ebyo byali binyeebwa byange nze era nga siyina wamanya nti no senga olukitegeerako owedde. Kale nno netubeera bwetyo naye okuva olwo nafunangayo ennaku n'ensaba ne banzikiriza ne ŋŋenda ne mmulabako ate okutuusa naye lwe yavaayo ewooli yewali n'agenda ne yeepangisiza. Kakati ate ekyo ne kikyusa obulamu bwange nga yeepangisiza mu tawuni emitiyana. Kakati nga bwe nva ku ssomero tuyinza okuyita ebusuubizi n'empita bwente n'engenda ne mugira ki ne mmulabako. Ngenda obumanyi omukwano gwa maama era otuuse namala okusoma nga ne maama amaze okumulaba. Ekitaakola nnyo bulungi era nze nayagala nnyo nga Katonda ntuusize eno waggulu obutaleka baana bange kubonaabona nga njagala mbeere nabo. Omukwano gwa maama gw'otaafuna ku ntandikwa. Baganda bo bana balala bo baali luddawa baali bamanyi maama wammwe oba nedda? Baali bamumanyi bagendangayo abamu.
nga gye bakutwala ate anti olwokwanzi nali wasenga ebiseera ebisinga nga si kyangu okuyitira wasenga era nga ne senga asobola okubabuuza nti mugendawa omutwalawo omwana wange ebifaana bwe bityo nolwekyo ekitegeeza gwe wali mwana wa senga nali mwana wa senga era senga yanjagala okutuusa lwe navaayo nga ntuusizza okukola mu majaani naye yanjagala nga buli kintu akinterekera newankubadde namwe mwalingamu obulumi kubanga bansekereranga baganda bange nga mpaata n'emmere nga nyiga n'emmere nga bagamba omusajja wanyiga emmere era bwe navaayokko ennaku ezimu nga senga atandise endowooza gamba nti ono omwana naye agendeko ewa taata we bamaama bakikozesanga gundi yaabwe nti Kisekka gwonoonyiga emmere eno gye baŋŋamba okunyiga sika si mmere emmere y'abantu abasukka mwana nga nayo tegiraaki nga tenyigika naye naginyiganga bwe babanga bakyala Kisekka oseesa mu mmere eyo bwe neekusiriirako onootulaba era nafubanga nnyo era bwe natuuka okuwasa nze mukwano gwange namugamba munnange nze ekigambo ky'okulya emmere esiridde si yenze kubanga nze nali mmanyi nti sisiriiza mmere olwekyo ng'ekyo nkyeyagaliramu kubanga nakula ekyo kyendaba kati sooka tuve mu bulango bwa bakama baffe ate oluvannyuma tukomewo